tuli ku nsonga z'abayimbi. Abayimbi bafuuse ekizibu mu ggwanga Uganda. Abayimbi bano President Museveni be yawa amaanyi amangi ne beekitwala nti mu nsi eno bo ba kitalo, batandise okukubagana ate nga bwe bakuba n'abantu abalala. Naye ekijja okuva, nze nkakasa nti ekijja okuva mu mbeera eno wajja kubaawo omulambo ogugwa. We tujjidde wano nga Uncle P Palaso anoonyezebwa, aliira ku nsiko, poliisi yakamunoonya emirundi egiwerako, era ntegeddeko nti omukyala gwe bayita Maggie saidi z'entebe eyo bagenzeeyo okubanga banoonya Palaso gwasoose n'abagamba taliiwo, ne baddayo ogwokubiri, that is another day, ngera taliiwo n'abagamba taliiwo. So omukazi kyeyakoze neyeyambula n'asigala bute, n'abagamba kati ndowooza mwagala mujja munze munda nzuuno muggyemu. Agamba ate mwongera okuntawaanya ngenda kubalaga n'ebirala byebiyadde Entebbe. Naye abayimbi bano bazze nga bakola effujjo, balaba ku bantu nga boogera ku Bobi Wine, Bebe Cool, Dr. Jose Chameleone nti abasajja abo baaliwo era nga nabo balina eggaali. Naye eggaali z'abasajja abo zo zaali nga za kutumbula music, tezaali za kukola ffujjo na kuba bantu. Bo bennyini beekolangamu effujjo lyabwe, then enkya oli nakuba oluyimba, noono n'addamu naye nakuba oluyimba, kuga ne bakuuma vibe bwetyo eya music. Naye bano abasajja b'ennaku zino eggaali z'abano abaana babbi, banywi banjaga, tebanaaba, tebakola, bakolako bintu bisasamaza era ebyewuunyisa. Take an example, eggaali ya Alien Skin n'abamanyi akabira wekale, abamanyi ku Fangon, basulaawo basiibaawo bantu bakulu. Ennyumba ya Alien Skin si ennyumba eryawe nene nnyo n'ekifo kyalimu nti baya bazimbira boys quarters na biki. Babeera awo banywa njaga, kuvaawo nga bagenda kukuba bantu buyondo, kuvaawo nga bagenda kutandika kunyagulula abantu na kubakolako ffujjo. Bw'otunuulira abavubuka, waliwo abavubuka, waliwo abantu bataddeko ennyisira mu ggaali z'abaana, mu ggaali z'abavubuka abo. Mulimu Kamanda Mdogo ali mu ggaali ya Alien Skin. Mulimu Yusuf Babu, mulimu Brand Soldier, mulimu Junis Promoter, mulimu Ibra Kabadia. Kabadia mumujjukira nnyo, Ibra Kabadia. Then ne mubaamu na Ivan Kira, amanya gabo gawulira. Ivan Kira, Ibra Kabadia, Komanda Mdogo. Kyokka ekisinga okuluma nti bakola ebikola eby'effujjo bino nga gavumenti ebalaba, bakola ebikola eby'effujjo bino nga bapromoters ababayita ku bivulu babalaba. Bapromoters before nga temunaba kunenya, mbadde nabako bapromoters ndabeko balunywa nga agamba ne abadde Jessa abadde ayogera ng'agamba nti abayimbi bano gavumenti byebakola, gavumenti ebalaba, esirise biki. Naye gwe balunywa nga tonnaba kugamba gavumenti nti esirise, nga gwe ow'ekivulu otaddewo mateeka ki agakugira omuyimbi obutajja na ggaali, obutajja na gganga y'agavubuka ago agangi nnyo agatalina makulu. Mugamba nti ebeera security ya muyimbi, mmwe abateeka ebivulu mubiteeka nga temulinawo security. Ye security y'omuyimbi erina kukola ffujjo na kuba bantu. Nja kwongera okubuuza ekyo ekintu, security y'omuyimbi emutwala wa? System zammwe abayimbi tuzimanyi. Omuyimbi bw'atuuka ku kivulu tabeerawo,
olutegeeza coordinates ekivulu nti omuyimbi atuuse nga bakola arrangement agende ku stage ayimbe. Bwamala okuyimba nga bakola ki? Omuyimbi bwamala okuyimba nga bamujjawo ng'alinnya mmotoka agenda ku bivulu birala. Kati security y'abantu abo bonna abangi yaki? Mwe ba promoters mwe babalunywa banywa yagerera ekibiina ekigatta ba promoters. Balamu namulabyeko nze abo mabaniza okumala emyezi 6. Obabaniza kyeki? Ate ono Balamu gw'olina mu government. Abitex kikofiira Bajjo mbutu babanize. No. Oja baba ninga no mu Kampala kuba mwe ba promoters abamanyikiddwa. Bagende fujje balikolere mu byalo kubanga ne mu byalo babategeka. Abavubuka abo bagenda kutta abantu naye mulako temufaayo temukiraba. Government eri mu kuteeka obuyeekera bwetataddeemu ssente. Government eri mu kuteeka obuyeekera bwetataddeemu ssente bwotatutte bantu ku training baba training. This one I'm telling you with authority. You are seeing this gang ababeera mu kayumba akamu awamu abatalina mulimu gumanyikiddwa nti bakola guno. Kati weebuuza awo bali aki? Kyogera bonna alien skin abawa ssente ndi mugende muli emulabirye ne famire zammwe. Olowooza ki ekiddako eri ekiro mu bantu abawangali eyo gye babeera? We have seen these people mu bivulu nga banyakula obusimu bw'abantu. One day I was speaking with had an interview with Sobi, the late now. Sobi nangamba ffe twabba era tukolagana bayimbi nti nampa engeri babbamu nti parking emmotoka yange bisale bisobi yali avuga progress abali bamanyira na progress ya blue akuba yaffe aguze kawundo naye nga parking Sobi ku kivu nga parking progress ye ku mulyango gw'ekivulu ne mu nkuuka mwennyini then abaana ne bayingira munda ne babba buli kiramu. Kakati abo bye emirimu gyabwe. Sobi bw'aba yafa abasigalawo beebo bakola effujjo okuva mu nkuuka ne bajja nga bakola effujjo paka awo naona Namirembe Road ne babbawo bakuli wona ne bajja nga babba. Bogenda ene yabadde Empere Festival ku Forest Park bakuba palaso ne bajja nga bamulondoola okuyita ku Kampala ku oluguudo luno lwa Mityana Road. Just imagine singa bakuba omuntu kati juzi omwana wa Alien Skin yafa ngamba Uganda ye omu ku kigurupu kye lwakuba nti musajja atwate yafa ye yali mirimu gya kutwala abaana ku masomero emmotoka n'emutomera. Kati tutunulire embeera nga omuntu bamusse mu ebyo ebyokulwana bye babeeramu. Tutunulire palaso kikola kye yakoze ekyokugenda n'alumba amaka gooli. Ekisooka eno gavumenti yavaako kye nsobola okugamba. Abayimbi balina emmundu, abasuubuzi balina emmundu, abantu ababulijjo balina emmundu, ababbi balina emmundu, bapasitaazi balina emmundu, bafaatha balina emmundu, basheyi ne bayimaamu balina amamundu. Palaso bw'ova gy'ova n'olumba ekikomera kya Alien Skin n'oyingira, Alien Skin mu nnyumba eri gy'ali bw'ajjayo emmundu n'akusasira amasasi awo. Kati ogwo omusango ne guvunaanwa gutya? Eryo effujjo ery'okulumba amaka g'omuntu nga libadde likyaludde okulabika. Akabira yes social media eri mu kuhypinga kintu kino, eri mu kutendereza palaso kyekikola kiyakoze,
nenyi nava nakuba kayimba kino nali nkisse simanyi bakaida bataka kayimba nali nkisse mwangamba simanyi simanyi bobo otambula ne paper spray bonsanga ndi munene nono naye yamuzeemu simanyi bino tulina talent kankulage my talent lwakubolwa Alien Skin nga omanyi nti okuyimba like yagwamu kugwete teyali talent ye ebintu bibyayimba bibyo oluyimba luli yalufulumiza gulu balita nina talent tilutegerekeka nnyo okujja kongo yagadde dduwa bwibudde neera tilutegereka gwe kyawamanya naye enkola teyandibadde mbi okwegira n'ofulumya oluyimba naye ebikola ebijiddemu ebirala ebyokuba abantu ebijiddemu abalala babamu baba bamanyi nti banze ndi mukozi wa fujjo kati bwotunulira emmotoka ya Alien Skin Range Rover Sport yagiteekateekako ebitayimbwa nasemba biraba ku VAT ya Dr. Besigye ku windscreen nga yede ekyabimuteekesaako nga bamukuba nnyo poliisi n'agamba we kanteekewoko ku byuma bino naye ate kati gwe Alien Skin emmotoka yonna yajambaza emitayimbwa alinga atambulira mu kayumba k'embwa kitegeeza amanyi nti mukozi wa bikolobera mukozi wa fujjo kati bw'obanga omanyi embeera eyo nti oli mukozi wa bikolobero lwaki abantu bano gavumenti emutuyamba ne mubatugirawo ne mufuna kwe mubateeka saga y'ensambi Alien Skin wagiwona okugenda n'okuba abasirika abasawo bakubani n'ensambi yali ekoze obulagajjavu yali ekozemuko ku bulagajjavu nga bati n'omuntu ng'afudde naye singa omuntu yali tafudde ne mugenda ne mukolera effujjo lye mwakola I'm telling you Alien Skin kati okyali mukomera gavumenti abantu bano guwa amaanyi agasukiridde ne mulaga nti abayimbi tebakwatibwako nti abayimbi bebakakensa ba buli kintu ankosale abayimbi ndalinga ngo batwale ekapeeka no bajje kapeeka no baga kati mujje guru no bawanga ebisawo bya sente nabo ne balowooza nti bebakira ku nsiyonera bebasinga abayimbi njagala tubategeeze temulina gye musinga actually atenze nno nakyawanya abayimbi nti newe musanga awo edda twalinanga ng'omuyimbi okumulaba nga kyabbeeyi ng'okisasulira ne ssente okulaba ku muyimbi abayimbi tebalabika naye kakati abayimbi tebava ku TikTok tebava ku Facebook tebava ku YouTube tebava machinde ku Papazi tebava machinde ku H&M tebava machinde ku bayitati gundi machinde Vox bali everywhere so temukyali bakabi nga emwerowooza era temuli bakitalo nga emulowooza ensayinza okubagumiikiriza naye tuuka ne bawandula. You are not adding any value to the society. You are not adding any value to the people in your communities. There are only few musicians actually balina kungalo bwe bati. You'll take an example of Spicy Diana. Yes, she's a young girl, very pretty, but again, she's adding value on the community. Olaba ngoyo mwala akwata sente n'agenda n'agula ebintu n'alabira n'agabira abantu n'alabira abantu bali mu mbeera embi n'anoonya abaana abawala bwe batyo. I've not seen any other musician akola ekintu ekifanaganako bwe kityo nga Spice Diana kyakola. Mwawalala naye nga namwe mukola ebivulu. David Taro okola ebivulu buli mwaka ebivulu 3 2 dirozaako eri abantu. Gwe kimenke dirozaako eri abantu abakulinaanyaawo. Muli bafujjo nnyo. Nalaba omukyala mu biseera by'okubala abantu Nantebe w'ekitundu mukyala mukulu mukyala mukadde nga ze kwebeegayirira bwegayirizibwa babale aba yakayogera ne bano ne bava ne babawaata bamulingiriza mu ddirisa abaali mu ddirisa nabo abatudde ku shedi waggulu ku balukoni mwave wammwe
mulya mwaga mukoze gange wabayimbi ababayimbi balina mu boka sente eno message kasoke njuwe gana gavuka gatambula n'abayimbi abo gano gayibula kabadia ga komanda mudogo abo okimanyi changu nnyo example kanjibawe eyo no muvuka mu yakafa mamuyitanga Deus something like that yakafa wa alien skin nekino nabwe kigenda okubeera ojja genda mu kivulu mu lwanagane bakukube bakutte oyinza n'obutana mukisa kutusaako mulago alien skin tajja okukola wana banno ng'akikoze kuba atasobola okudduka ne bwana abakikoze ajja genda ekato wali akugulira ekikeesi kya mitwalo 10 akuteeke ku base kutwale wamwe bamunaanika bafune kaddaana bakutwale bamunaanika wamwe kusawa mwendozi kibwe ku 10 bakuziike yakomewe Kampala de mwako bemezi kwegwe ngozikiddwa police yoleko beyoddeyo mu myezi 2 babate baba webbondi simanyi beiro babate babayimbule goberenga wafa olwefujjo kubanga ogoberera palaso kubanga ogoberera alien skin kubanga ogoberera mudra bebe bemanya abayina yani oyo muvuka ine gali omulalo oyo yakuba linnya linvudde mu mutwe mudra katali na wali oyo muvuka oyo so ebyo byemukola so waliwo bagamba nti abaana bano bakwate nayenze ngamba nga tebana bakwata abaana bano basooke bakwate abakama baabwe ababakozesa be bayimbi gwe muyimbi wakwata omuvuka bani n'omugye waabwe n'omugamba nzitambula nange omusasula musala ki omuwa bukodyo ky'okukuuma omuwa training ki gwogaba training ki mubeereyo ne mwerimba limanga mukuba zibbaaga baaga etakuddiza ne muwanika omusenyu mu kutiya ne musiba ku mukayembe kamwaka akali awo ne mugiragirayo n'ebima bya jimu awo ne mukwata obwo omuntu bubaddiza mugenda kusinkana omuntu abaddize kati mwasanze ankopi n'abaddiza yabaddiza mu ngeri yakola ki kwonona bintu byammwe kitegeeza nti palaso abakubanga ennumba gyalumyemu wa alien skin abakusangawo kabavubuka mu lujja wabweru nga temunabazzuukuka alien skin ndowooza ku kyekyandibaddewo palaso lowooza ku kyekyandibaddewo kubanga ekisooka temutegeera temulina magezi abayimbi aba bali mu modolo ezo temutegeera ebitone mubirina naye temukola ki temutegeera n'abamu temwasoma kati overi negganga y'abantu 40 olumba amaka g'omuntu bw'osanga abavubuka abali awo mutandika okulwana mukubagane abantu obulamu balina butono ate wali mu bwammwe bwayala nnyo musibirya bikoola ago gemuyita amayirungi omwenge n'enjaga temulya mmere yani abafumbira ye nga gyabaliisa agijja buli kaseera abantu 30 40 era bw'abawa enkoola ne mugaya ne muzimbya amatama buli omu n'agweringa ekimenke ne mwebaka abajja waawo ng'abagamba kola ki tugende kalale tukole fujjo kati gwe omwana kuba eŋŋumi emu ku kabutobuto wano osambamu gumu 2 ng'oli ku ttaka ng'ofa we have seen people abafa nga talina kye bamukoze abantu bafiira mu matakisi omwo nibagamba nti bugundi bamusanze mu takisi ng'afudde abantu bafiira mu bisenge nti bagenza okumuza okusanga afudde tujjukira bulungi eyali Ssaabasumba Ssazzikulu eri Kampala Bishop wa Cyprian yafiira mu buliri amwana agenda okebera omukwatako omuza okusa ng'afudde buba nga abantu balina obulamu bwe butyo asobola n'ofiira mu buliri nga tasoose kulwala then abaweddeyo so police ne government simanyi bana abayimbi baba waki ebivulu bibeerako ndabako aba security that is police ebivulu bibeerako bano ba bouncers n'abantu abalala lwaki ate abayimbi nabo bajja n'egganga y'abantu nga si babawunsa bula nga bo ate bakoze bafujjo mwagala kumala kulabawo omulambo mulyoke muyisa amateeka gavumenti
oyagala kusooka kulaba w'omulambo olyoka oyisa amateeka agakugira ekirungo ekigenda mu maaso. President Museveni mwagala kumala kulaba mulambo okwate milioni 15 kwa 2 oziwereze oziwe Nabbanja agenda okuziika ng'omuyimbi afudde. Naye ng'ekikolebwa wano kibadde kisobola okukolebwa amangu. Abayimbi ne mubajjako ebyo ebigaali. Omuyimbi amuyita okujja okuyimba. Najja yekka. Ffe tubadde mu music industry, abayimbi ba gospel tebalina ebyo. Ajja abayimbi ba gospel asooka natula mu audience mu church. Ebamuyita najja nayimba taliiko ebyo. Afrigo band ebaddewo over, I think there was a basooka n'emyaka 4. There are only 10 in that band. Ne mwali mulabeko Afrigo band ng'eyina eggaali. Mwali mulabeko Afrigo band ng'eyina eggaali. Naye mwe musinga ki Afrigo band? Musinga ki Afrigo band? Temwina kye musinga Afrigo band. Temwina kye musinga babebe kulu. Kati babebe kulu baafuuka basajja bakulu. Temwina kye musinga Bobi Wine. Katono nnyo temuvaako. Hello? Wanji? Ndi eno waggulu. Mukendeze fujjo bayimbi. Eryo fujjo lyammwe si kwe kuyimba beera bwezi na kitono omuntu ng'alina ekitono ne waba talina ggaali. Ate kibadde mu bayimbi bonna ne Bakedi Kenzo baani. Mulina embeera gye mutaddewo. Mbadde njogera ku mbeera abayimbi gye mutonzeewo. Mwe baleetera okulowooza nti muli baakabi. Naye ng'abantu bangi babaddewo era nga baakabi n'okusinga mmwe. Otegedde? Nga baakabi n'okusinga mmwe. Kankubuulire. Nze nja kusaba ebitongole ebikuumaddembe nga temunnaba nga muli ku mulimu guno ogw'okugogola industry ya music, musooke mutandikire ku bumenyi bw'amateeka buno obutandikiddwawo abayimbi, obumenyi bw'amateeka buno obugendereddwamu okumalawo abantu. Ate kino we munaaba mukikoze ku bayimbi babiri oba oliawo kinaayigiriza n'abayimbi abalala. Oba munfuna bulungi? Kubanga bwe mutakikole ne mubaleka bwe batyo bagenda kutandika okuba n'ebigaali babawaane, kuba buli omu alowooza nti yasinga naye ng'ate oba oliawo n'aba basinga bangi. So njagala nga mukola byonna mumanye nti ebintu mukola bisobola okuviiramu. Kati okimanyi nti nno singa omuntu omu afa mu nkambi oba eya Palaso oba enkambi ya Alien Skin, omu yekka si yajja okufa. Okimanyi nti ne bano bajja kwagala ogenda ne wa Alien Skin batteyo omuntu bw'abanga asoose okufa ewa Palaso. Oba okimanyi nti bajja kwagala ogenda ewa Palaso batteyo omuntu bw'abanga asoose okufa okitegeera. Kubanga entalo z'Ababanda teziggwa. Entalo z'Ababanda teziggwa. Abo tebamala ntalo. Abo tebamala ntalo, tebamaliriza.
so nze ndowooza twandibadde ntegeddeko nti poliisi eri mu kunoonya Palaso naye ye Alien Skin nga temumunoonya. Nga siri aba Alien Skin mutubuulire obanga akolera gavumenti tukitegeere, kubanga mwasooka ne mutugamba abadde nga gyayambala ebyambalo by'amagye tewali kye mwamukola, naye mukwata bano abanuupu abakijja simukwata abalina abambadde ezeefaanaanyiriza naye ne muleka abambadde ez'amagye gennyini. Ekyo kimu. Bwe yabadde ali mu nkuuka yakoze statement negamba nti kino kye mulabyeko kituuza ate mutulinde mu kalulu. Government, are you planning to use Alien Skin and his gang to beat up people during campaigns? Muteeseteese Alien Skin n'ekigulupu kye bamalewo obulamu bw'abantu mu biseera bya kalulu, kubanga bw'agamba nti nno mu kalulu mulindeeko ate mu kalulu. Abanga aweereza sigino nti ate mu kalulu kigenda kubeera kiyitirivu, tugenda kubasotta. Mugenda kukozesa Alien Skin, mugenda kukozesa poliisi n'amagye, mugenda kukozesa ani? Mumbuulireko gavumenti. Mugenda kukozesa ani? Kuba yabadde mu nkuka n'akyogera kiriya nti kino kye mulabyeko ate wano, bino biwero, mulinde ekigenda okubeera mu kampeyini. Ng'alinga agamba nti mu kampeyini bagenda kukuba, bagenda kusotta, bagenda kumenya. Y'ensonga lwaki n'essaaza temunaba kubanga mumukwata, temunaba kubanga mumugulako omusango ebyefujo bye bagenda bakola. Nabadde ndaba ono omulenzi yategese Empere Festival bambi nga yeetonda, yalaba ekyali kigenda okubaawo n'adduuka n'agamba bannange Alien Skin nyamba ogenda kuttisa abantu wano. Alien Skin n'atandika oteeka wali nga n'atandika okuleekaanirawo ne banne baawe kati ebintu ng'ebyo mwe muli omusajja n'andika okukola ebyo ebintu. Ndowooza ekyo ekintu kikolebweko mangu nnyo, ne bw'abanga agenda kukuba abantu mu kampeyini nakyo tukitegeere nti gavumenti eplantize Alien Skin, yagenda okubeera kamenyo, yagenda okusambuliya, yagenda okumenya, tukitegeere. Otherwise bwe tunaabeera nga tetumanyi kigenda kubaawo ng'ate abasajja yali mu kwewaana nga mwamuwadde dda omulimu, kati ffe tuyinza okuba tuli mu kumuwaana nti kyakola gye kiri, kyakola kifu, ng'ate mu gavumenti mwamuwadde dda omulimu ogw'okubba Bannayuganda mu kalulu, kubanga yakyeyogere